obuyigirize si ensonga. Omulimu gw'okola oba eggwanga gy'osibuka si kikulu. Mutwe gwe gukweyimirira. Oyingira nga bw'oli mu mbuga ya Sseddugge n'ogifuluma ng'oli mu bedde. Anti omuwanguzi kisumuluzo kya kapyata ya ppiki. Okwewandiisa mu mpaka za Sseddugge 2023 w'ofiisi za Lugonvuzi Show ku Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Oba kuba ku ssimu 0709 668 566 okumanya ebisingawo. Jjukira nti okwewandiisa kwa bwereere. Sseddugge 2023 Nyoola. Okuva mu buli nsonda ya ggwanga abavvunkanya 30 mu ddakiika 30 ebibuuzo 30,000 omuwanguzi anaaba ani? Sseddugge 2023 Nyoola. Simanyi oba okirowoozaako. Ensigo gweraba ng'omujega, ensi ekulaba ng'omunafu. Omulimu gw'okola buli omu agwenyooma. Eggwanga gy'oli lyafuuka ekivumo. Engendo yo gye wagendayo buli omu akulaba nga ffeeriya. Ekibiina kye wakomamu buli omu alowooza tolina ky'oli. Naye ate famire yeetunuulidde gwe muzira wa famire yo. Situla obuzira bwa famire bwekulabamu bukufuula omuzira w'ensi yonna. Abantu bangi tufuna amaanyi agakola, tufuna obuvumu kubanga abantu abatuli emabega batusuubiramu kinene era batunuliramu kinene. Ke kayimba ka Geoffrey Lutaaya ne Ronald Mayinja. Ensi eno tugenda gigamba ki nga tulemereddwa? Famire zaffe tugenda zigamba ki nga tulemereddwa? Abaana baffe tugenda bagamba ki nga tulemereddwa? Bamaama baffe tugenda bagamba ki nga tulemereddwa? Bakitaffe abaawulira nti tuli bweru wa ggwanga tugenda bagamba ki nga tulemereddwa? Abaana ne bassenga n'ab'emikwano abagamba nti oyo Lugonvu yakikuba yali nnyonyi yagenda Dubai yagenda Saudi Arabia tugenda bagamba ki nga tulemereddwa? Ensi ekulaba olemereddwa naye abantu abakwetoolodde bakulaba ng'omuwanguzi. Ensi ekulaba ng'omujega naye abantu abakwetoolodde bakulaba ng'omuzira. Sigala ng'okulembeza obuzira ensi bwekulabamu obukolerere ogenda kutuuka ku buwanguzi. Famire egenda gamba n'ekyo kyali tetwamusuubira nti agenda okituuka. Akayumba k'ozimbye ka bisenge 2 n'eddiiro limu. Bangi bagamba kikyokoze kakikozimbye ako tebabuzimba naye ng'ate famire yeekulaba ng'omuzira gwasoose okuzimba mu Kampala Metropolitan akayumba. Mundaba nga atalina kyendi, mundaba nga atalina we naatuuse, mundaba nga atalina kyenkoze naye ate famire yange okusinziira gye twava n'obulamu bwe tutambuliddemu nze gweraba ng'omuzira wa byonna. Waliwo abantu bangi ng'okoma mu sini ey'omukaaga ensi gyegamba nti tolina kye wakola mu famire yonna ne ku bujjajja ne bakitaabo ne bassenga abo tewali yatuuka wadde mu sini ey'okuna. Toli muzira. Oli muzira. Oyinza okuba omunafu mwabo abakulaba naye ate oli muzira mwabo abakumanyi. Nkiddamu. Oyinza okuba omunafu mwabo abakulaba naye ate oli muzira mwabo abakumanyi abagamba nti y'ono Lugonvu. Y'ono Lugonvu yatambulanga n'akasoosa aka plastic ng'agenze kusabiriza mu nnyo. Y'ono Lugonvu yatambulanga n'ebinyoobwa mu kasoosi akasoosi okamanyi. Y'ono Lugonvu yatambulanga n'ebinyoobwa mu kasoosi ng'agenze bisekulira wa muliraanwa ng'ewaka tewali wadde ekinu. Omanyi obwavu obukubuza ekinu? Omanyi obwavu obubabuza ejjambiya? Omanyi obwavu obubabuza akambe nga n'okuwaata emmere olina kulinda neyiba amale? Omanyi obwavu obubabuza embazzi nga lwemunaayasa enku olina kulinda neyiba amale? Omanyi obwavu obubabeeza n'enkumbi ezitamala nga mwenna bwe munaaba munaalima ku lw'omukaaga nga temwasomye mulina kweyazika wa neyiba? Ensi ekunyooma.
era egamba tolina kyo waakoze, era egamba tolina kyoli. Nkugamba muganda wange olina kyoli ate kinene bw'ogeraageranye ne bw'abadde eggulo. Tetukolerera kubeera ng'abo, tukolerera leero yaffe yawukane ku ggulo yaffe. Tukolerera enkya yaffe ereme kufaanana leero yaffe, ereme kufaanana ggulo yaffe. Nyinza obutakutuuka naye nsusse kitange we yakoma. Nyinza obutakwenkana naye nsusse ssenga wange we yakoma. Nyinza obutabeera nga ggwe naye nsusse mukulu wange ne muto wange we baakoma. Nyinza okuba nkomye mu siniya yakuna nga gw'olaba sirina kyenkoze naye nkugamba nti bwengeraageranya ku byafaayo bya famire yange nze ndi waggulu nnyo, kubanga abadde yasinga okusoma ennyo yakoma mu kibiina kya 7, kati nze ntudde siniya ey'okuna. Lwaki seebaza Mukama ekyo akinsobozesezza nti nzigyewo ekikwa ekyobutatula siniya yakuna? Kimpa essuubi nti bwe mba nsobodde okutula siniya ey'okuna, omwana wange anaasobola okutula siniya ey'omukaaga. Kimpa essuubi nti omwana wange bw'anaaba asobodde okutula siniya ey'omukaaga, omuzzukulu wange anaagenda Kasozi e Makerere. Oyo gw'ovuma kadaama efamire etunuulidde ye okuviira ddala ku bukojja n'obujjajja. Oyo gw'ogamba mbu simanyi agenda agogole tooyi, famire etunuulidde kalimu kagogola tooyi. Genda ogogole tooyi, mwe mwamanyira gogola tooyi, muli abbi w'Abawarabu. I'm sorry. Naye ogwo omulimu gw'olaba ng'omunafu ye kabejja wa famire yaabwe, muwe ekitiibwa mu ekyo. Oyinza okuba ondaba ng'omunafu kubanga kituufu ndi munafu ku ggwe, naye ndi w'amaanyi mu famire yaffe. Oyinza okuba ondaba ng'omunafu kubanga kyenkola tosobola kikola, naye okutuuka obutuusi ku kisaawe ky'ennyonyi entebe nenkyekinga in, nenninya amadaala g'ennyonyi, nembeera mu bbanga, nenkwata akasimu kange ak'emitwalo 8 nenkuba ku bire nga mpisinganya na bire, kyanfuula omuzira wa famire. Siri muzira. Nyinza okuba siri muzira gye muli, nyinza okuba siri muzira gy'oli, nyinza okuba ndi munafu era nga byenkola tosobola bikola, era ng'obulamu bw'endimu tosobola bubeeramu, naye nze nsoose okubeera mu bulamu obwo mu famire. Siri muzira. Kubanga naawe anvuma si gwasinga. Waliwo abagamba nti obwo obulamu bw'olimu tebasobola bubeeramu, kati lwaki onnyooma? Oyo omusajja wa boda gw'oyisaamu amaaso ye muzira wa famire ye, omwana ali waka alinze ye. Oyo omukyala waffe ne gw'oyitako n'omwenyinyimba noga nti egyo emirimu sigikola, ye muzira wa famire. Omwana ali waka alinze maama yagenze kola. Kokoko gye muli oli otya? Gyendi. Oli bulungi? Iye. Maama aliwa? Taliiwo. Yalazeewa? Yagenje kola. Taata aliwa? Yagenje kola. Nga taata yagenze okukola avuga boda gaali, nga maama yagenze okukola atunda menvu, atunda ffene omusosole. Kiyinza okuba ekitono gy'oli naye kinene mu famire eyo. Maama gw'olaba ali kagaali ye muzira wa famire ye, famire erinze ye, maama akomyewo. Tetunyooma abantu okusinziira ku mirimu gyabwe, tubawe ekitiibwa olw'emirimu gyabwe kubanga gye gibafuula abazira. Oyinza okuba omuvuma nti wa boda boda naye nga mu famire gyava ewaabwe butayunja, nga mu famire gyava ebusubi kyamaganda, nga mu famire gyava eddegeya, nga mu famire gyava ekyakanyomozi, nga mu famire gyava ekiswera, nga mu famire gyava eddongwa, nga mu famire gyava ekaweerimidde, nga mu famire gyava ensimbi ekufaaki, teekawo ekyalo kyo nga gwe muzira. Era nga bakubira akasimu ne babuuza, akasimu kakwata ka mitwalo 3,409 memory card ya kakaaga, naye nga bamukubira ne bamubuuza Christmas onajja? Bamukubira ne bamubuuza Christmas onajja? N'abagamba maama kandabe oba najja.
maama n'asanyuka. Omwana agenda kumuleetera ku mugaati gwa Denovo. Omwana agenda mumuleetera ku kawunga k'amaganjo. Omunyigiriza kubanga gwe oyina emmotoka. Ayinza okuba munafu mu maaso go, ayinza okuba munafu mu nfuna yo, naye mu famire ye muzira kubanga yawa ku famire essanyu. Akakalimu koolaba kakola ak'ekisiru maama kamukubira n'amugamba amagulu gazimbye, nfunira kasente ngende mu ddwaliro, gwe akasente konywamu Guinness 2 mu bbaala, maama kamwagalamu omutwalo, bw'amuweereza omutwalo ku ssimu n'amuteerako 5 ebijjako n'afuuka omuzira wa famire. Gwe omulaba ng'omunafu era kyali tosobola kibeera, kyali okinyooma, naye ekyo gwe ky'omulaba nga obunafu bwali mu famire ye muzira kubanga ekyo yakiri. Ali ku bajaji bokisa mu famire yagirina. Omuvuma kubanga akolera Oman, omuvuma kubanga akolera Saudi Arabia, omuvuma kubanga akolera Bahrain, olaba ng'ekyobunafu kubanga gw'oli Canada, oli America, oli mu Europe. Naye nga ne baba boogera ku Nakirijja Agnes bagamba muwala we yagenda Bulaaya. Ku kyalo muzira kubanga ku kyalo kyonna abo abaana gye bali, nga ku kyalo kyonna ye yasooka okulinnya ennyonyi, nga ku kyalo kyonna yasobola okubanyumiza check point eziri ku Entebbe International Airport. Bambi nze biwala byatumbisanga biri mu Tantantala n'okirabanga bambi kiyaayaana, kyaguza ekisawo kyakyo kiddeno, bakigamba yita wano kijjamu ebigatto bambi bwe kigwa n'ogw'omwana muleke. Agenda kutetenkanya obulamu, afuuse omuzira wa famire. Afuuse omuzira wa famire. Kikazi kyattu kyambadde bikanvasi, kyafunye ebikanvasi byaki ebyeru ne kisuulako ekiteeteeyi kiddegeza, tokiyisa mu maaso, bambi kizira kya famire. Kigenze kikyusa obulamu. Ensibe yanyoomanga kulwalira ensibe etenda, ensibe yayisangamu amaaso kulwalira ensibe egulumiza, olw'ensonga nti obunafu bwe babateekangako bagafuula amaanyi. Kankole mpakase lulikya nenfuuka omuzira. Bwe walyanga muwogo nga nkwegomba, nga n'ekikuta ky'owase nkyegomba, kikazi kyattu, kisajja kyattu nokiraba kiri mu t-shirt ez'ebigambo ask me about Mexico, naye nga ne Mexico tagendangayo, bambi yaguze ekit-shirt kyanaalaba ekinaayita ku kisaawe ekya Entebbe International Airport. Oyinza okuba kitaawo okuba ne connections kyekyakuteeka ku Entebbe International Airport. Oyinza okuba kitaawo okuba ne connections kyekyakuteeka mu Civil Aviation Authority. Oyinza okuba kino ekitaawo okuba ne connections kyekyakuteeka mu Uganda Airlines. Bw'olaba ng'omwana nga munafu naye nga bambi ayitawo, mukwateko mugumye kubanga ali mu kwetya. Muga, how are you? Are you called Frederick? Yes. Oh wow. Where are you going? Saudi Arabia. You're going for work? Yes. Mugambe ogenda kikola. Ebigambo byajja biwulira. Era ebigambo byo bijja mugumya gyalaga. Okusinga omugamba gw'otwalawo amateeteeyi, ogenda wana agasaati yitawo eno nedda. Gwe gw'olabanga amasaati yajjeyo ako akasinga okuba akaki. Abantu abasinga abalinnye ennyonyi abazirinnyeko tebambala masuuti, bambala t-shirts n'ebipale kubanga bakowa okugyamu emisipi, ebigatto bambala bipushin. Naye oyo omwana gw'olaba ate ye si kye yakoze, yajjeyo akasinga obuki. The other month nali nfuluma eggwanga, waliwo omuvubuka ndowooza yagamba kantwale ku kyamagero kino.
mba ntuula nti ng'ali mu business class yeekubye ekifaananyi. Kati oluvannyuma lwa byonna ndowooza nga n'ennyonyi esituse ngenda okuddamu okutunula emabega nga takola ki. Nasanyuka olw'omwana oyo. Lwaki nasanyuka? Yagamba guno omukisa kange okole ki? Kanneekubisizeko ekifaananyi mu business class wadde si gye ngenda okutuulamu naye lulikya n'engikola ki? N'engituulamu. Abaagobanga emipiira gy'emmotoka batuula mu business class. Lwaki sigamba nti osobola? Oyo gw'osinga buvunaanyizibwa bwo okumugamba nti ogenda kubeera. Mulangirireko obuwanguzi, mugambe genda okole, genda okyuse ebyafaayo bya famire yo, genda okolerere abaana bo, genda okolerere maama wo, genda okolerere kitaawo, genda osseewo ebyafaayo. Kitaawo abuuze mwana wange waguze poloti empigi? Okakasa nga kitaawo ku myaka 5 g'alina ne nnyoko ku myaka 48 gy'alina ne baganda bo mukulidde mu muzigo. Mukulidde mu ki? Mu muzigo. Nze ntera okubeera ku Hillview, abaana abakyala najja ne bazadde be ng'ekimuleese jangu olabeko omwana wange gy'akola ki. N'olaba mama nga ga mwana wange. Ddala omwana w'omuzzukulu wange yasomera wano ku Hillview, n'omulaba ng'atunuulidde administration agituddemu bw'ati. Ne bamugamba genda mu fridge ofunemu ekyokunywa. Nadda ku maddala bw'ati ng'ebirowoozo byonna byayina abuuza naye ffe tuli wano. Waliwo akaseera ffe abayisemu eyo embeera wetukandiga nti maama nze ndi wano. Maama nze ndi wano. Maama yenze bambi nga maama awunze. Maama ene emmotoka yange. Maama nga awunze. Baba mmanga kagaali kutwala buwunga bukuba kinoni oguze emmotoka. Baba gobanga muzigo gwa 3 ekawempe. Maama omulambuza poloti. Mwana wange eno yiyo. Namuka maama yange. N'atulika n'akaaba nga takikkiriza kubanga amanyi gye muvudde. Ffe bwe tuba tusiibula abazadde baffe tuddamu ne tunula mu driving mirror ne tubalengera nga bayimiridde bati mu kkubo ne mmanyi ebigambo byagalaga nti yefuule. Nange fuule agenze. Nga takkiriza nti fuule yoyo atuuse mu bunnya n'alinnya buleki obutaala 3 emabega ne bwaka. Amanda gawa ne bbali ne kino ekitala kyo waggulu ekigazi. Maama najja n'akukyalira mu kayumba ka bisenge 2, ensiko enyooma n'eddiiro limu. N'agamba fuule, mwana wange ono tayiro wo? Sijja kutuula mu ntebe. N'atulako ku katayiro awo. Ezinyogoga n'intaneti zinyogoga biki? Ayagala zifiiringa. Yakulira mu nnyumba ya seminti awo moggose ate nga yabupangisa. Mwana wange ye gwono. Maama yenze. Najjukira kitammwe we yafiira ng'olina emyaka 4. Najjukira bwe yasabirizanga school fees wosome. Mu seconds nga 3 mukazi wattu musajja wattu n'avuga ebirowoozo bya myaka 40. G'ofuukiddeko omuwanguzi n'omuzira wa famire. N'akomawo n'omulaba ng'ali wala. N'adda n'ogamba maama, taata wange, mwana wange, buli wowulira ebinnya fuule teekawo erinnya lyo. Mwana wange webalikola. Abasajja abamu bwe bagamba bambi. Asooka n'awulira ennaku teyasobola kujja nnyoko mu muzigo.
paka kati nyoka akyali muki naye osobodde okujja bazzukulu be muzigo osobodde okujja muka mwana we muzigo naka mwana wange webale kola bambi nga taata atuuse okuba nga ate yakwebuuzaako bambi abuuza n'akubuuza nga golooza lusaagiriro kati eyo maani gye muli bakoma ku myaka emikokola bavubuka buka be babeerayo oba n'abakadde gye bali bambi omanyi lwaki akubuuza bambi alowooza oba naye agendekeeyo asobola okujja nnyoko mu muzigo okiwulira omugamba n'abakadde naye ogende si kwa bbeeyi nnyo tewagendekeeyo bambi ayogera ng'abala tayagala kukulaga bunafu bwe nga taata naye ali mu mbeerega nti nenfuna omukisa nange bambi ngenda nenkola ki era gwe n'omukere muga naye kati taata ne bakuwa visa wano ogende shanga lwaki sigenda kikyesobola kukola eyo bambi alaba byataasobola kukola omwana abikoze byataasobola kukolera mukyala we omwana abikoledde omuka mwana byataasobola kukolera abaana be omwana abikoledde abazzukulu ensi ekulaba ng'omunafu naye abakumanyi n'abamanyi gyenvuddewo bakulaba ng'omuzira obwo obuzira famire bwekulabamu tandikira ku buzira obwo okutuuka lw'onaafuuka omuzira w'ensi ne bagamba nti twamunyoomanga n'abo abakulaba ng'omunafu bali kuweera obujulizi nga famire yakulaba ng'ennafu bwekuweera obujulizi n'abo abakulaba ng'omunafu bali kuweera obujulizi nti twamulabanga baligamba tumumanyi ekibuuzo mubabuuzanga nti otugambye lugonvu omumanyi mu bulungi oba mu bubi oyo mumanyi twalinga ffenna mwalinga ffenna mu bulungi oba mu bubi mukwateko omugumye mugambe bro daughter sister genda okole todibuuda nze buli lwembeera ku airport nensanga abaana abagenda mbanyonyola abamu abajja gyendi bwe ntuula wentudde oli najja munjogera naye okulinnya obulinnya ennyonyi ofuuse omuzira wa famire okukwata ku ssente engwira ofuuse omuzira wa famire kati mwana wange mwogera lulimi ki eyo mulya mmere ki eyo ekyo tekikufuula omuzira wa famire toggwa mu maanyi abakunafuya baleke oli munafu gye bali naye oli w'amaanyi eri abantu bo eri famire yo eri abooluganda lwo abatannafuna mukisa kutuuka ku ekyo ky'otuuseeko era mugambe ondaba ng'omunafu ku lwaleero naye nkya ngenda kubeera muwanguzi mu maaso go ondaba ng'omunafu mu maaso go era olaba byenkola tosobola bikola naye naawe oli bunafu mu maaso g'abakusinga kubanga ebyo by'okola tebasobola bikola naye kyannaku nti abakusinga bwe bansanga banzizaamu amaanyi ate gwe gwe basinga buli lwonsanga olw'okuba ng'onsinga ommalamu amaanyi ogenda kuwangula jjukiramu obugambo maama bwe yakugamba mwana wange eno ye paasipooti kati bweti bwebeera kakino gyeteekayo n'olinya ennyonyi kati munyonyi ogenda kwambala ngoye ki mwana wange ovumira omwana ekisaati kyayambadde n'ekipale kyayambadde weerabidde nti okukyala kwaffe twayambalanga yunifoomu ze tusomeramu si lwakuba nti zaali nnungi naye lwakuba ze zaali ennungi ku ngoye zonna ze tulina okusabanga ku sande ekyamaganda nga tugendera mu yunifoomu ze tusomeramu si lwakuba nti ki naye nga tulaba ze zisobola okugendako mu bantu onaayambala ki wakyalirako mu yunifoomu bw'oba tewakyalirako mu yunifoomu bino byeggamba tobimanyi eno sho giveeko weeyazikako engoye z'okukyala
wasibako empale gye bakwazise nga ya saizi 35 nga gwe yambala 29. Maama wo n'akuwa amagezi nagagisibira emabega. Kati bwakulaba ng'omukyalidde ng'oli mu ssuuti aga mwana wange yegwe nti maama yenze kanyaboneka kuba akabonero k'omusaalaba. Omusiraamu n'agamba alhamdulillah, Mwenyezi Mungu webale. Kimanyi waliwo abuuza ebyo ffe nga tetubimanyi. Bino ebyaffe tubimanyi kubanga naffe ebyammwe tetubikola ki, tetubimanyi. Naye obuwanguzi Mukama bwagenda tuwa bugenda tusisinkanya nga bye tumanyi bingi okusinga by'omanyi. Wadde we twakulira wali otusinga. Musule bulungi, togwa mu ssuubi, ogenda kubeera muwanguzi. Tonafuwa olw'abo abakunafuya. Ddamu amaanyi olwa famire y'ekutendereza ng'omuzira waayo. Ddamu amaanyi olw'abaana bo essuubi lye bakuyinamu. Ddamu amaanyi olw'okwagala maama wo kwakuyinamu, olw'okwagala taata wo kwakuyinamu, olw'essanyu baganda bo lye bakuyinamu. Genda ku kisaawe Entebbe, abaana balinnya boda paka eno mu Kitoolo ne basuula eyo. N'atambula paka ku kisaawe agenze kunona muganda we, agenze kunona mwannyina. Kanyaboneka kubese mbw'obojja Berinda jangu naye, Berinda omumanyi? Ke kawala ke yalekanga ka myezi 6. Toyongerako nti n'akaleka ku nnywanto y'amata nedda. N'ez'amata tezaakola ki? Tezaaliwo. N'akaleka. N'akagamba mwana wange ogenda kubonaabona katono. Waliwo abantu ng'okula kwabwe tekwali kusalawo kw'abazadde baabwe. Ng'omuzadde agamba bw'onaakula onaakula. Ajja kula. Kubanga n'okubeerawo kwe talina kyagenda kugatta. Kagenda anoonya ensimbi. N'akubira bakojja. N'agamba ka Berinda mukole ki? Mujje nako. Ne bakasitula bino byegamba Tristol embiraba nnyo. Kuva mu Kitooli n'emmotoka gye zibakomye oba takisi oba booda. N'akungujja kilomita nga 3 agenda ku Entebbe International ki? Bambi tatuukangayo naye ng'okuba nti anonye ku muntu we ku kisaawe Entebbe ekyo kyokka kya ssanyu. Kinnyabo ne kikomawo mu canvas n'ebigaalo bindi. Ensi n'evuma. Naye oyo gw'ovuma bw'atyo si bwe yagenda. N'atunuulira omwana we n'akulukusa amaziga n'akaaba. Wabula wadde akaaba kati alina obusobozi obumirirako mu Kitoolo. N'agamba mwana wange erya ku KFC. Luli KFC yali sukulu fees wa mwaka. Musule bulungi. Okuva mu buli nsonda ya ggwanga abavvunkanya 30 mu ddakiika 30, ebibuuzo 30,000. Omuwanguzi anaaba ani? Sedduke 2023 Nyola.